Dr. Ruth Aceng, Minisita w'ebyobulamu e Mubende, asoose kusinkana ebibiina ebigendereramu okulwanirira ebyobulamu ng'ensinkano ebadde ku Council Hall. Bino kubaddeko ekya UNICEF, WFP, Red Cross, African Union, World Health Organization n'ebirala. Bakubaganyiza ebirowoozo ku byobulamu. And find a way of leveraging on those to kickstart the exercise. So we are here and we are working together with the surveillance focal persons that we've always been working with. Bavudde wanasinkanye bakansala, basente b'amagombola, basente b'ebyalo n'abasawo b'okubyalo mu kisaawe ekya St. Peter's Technical Institute we bamutegereza nga ba VHTs bwe batafuna bulungi nsako yaabwe. Mubende, the VHTs Mubende bakola nnyo. They are working so hard. RDC we Mubende Rosemary byabashayija ayanjuridde Minisita Aceng ebiriwo ku bulwadde bwa Ebola. Because as we talk, we have a number of suspects, about 37 of them, but a good number is responding well. Abamu ku babaka ba Parliament okuli Museveni, William Ndoli owa Buweekula South, Pascal Mbabazi owa Buweekula Constituency ne Haji Bashir Rubega Sempa basabye abantu be bakiikirira okujja eby'obufuzi mu byobulamu. Yakutegeeza abantu gye munaakoma okubanga muvaayo okulwanira awamu okulanga tugoba Ebola jajja okwanguwa okugenda. Naye bwe tunadda awo atajja tumalawo ffenna. Eby'obufuzi byaggwanga tunoonya akalulu. Kino kiseera kya kulwanira wamu. Tulina okulwanirira abantu abaatulonda buli omu mu kapasite ko ssentebe w'ekyalo. Minisita Aceng asabye abakulembeze ba disitulikiti okwongeramu amaanyi okulaba nga basomesa abantu okusobola okulwanyisa Ebola amangu. We are able to pick all the contacts from the communities and get them to where they are supposed to be in the probable section so that we can test them and either confirm or set them free. Ajjukiza ebitongole ebivujjirizi nti bikolera wansi wa minisitule ya byabulamu nga yina obuyinza obwenkomeredde ku buli nsonga. We need the laboratories here. We need the case management team trained. And again, I want to emphasize no confusion in case management. The protocols will be developed by Ministry of Health. Dr. Bayo Fatimbi ku lw'ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna asabye abavujjirizi bonna okukolaganira awamu. If you are not going through the Ministry of Health, you will be losing a lot in terms of acknowledgement, in terms of visibility for your organization. We all must pass through the ministry. Obulwadde bwa Ebola bwabalukawo mu ggwanga mu mwezi guno nga bwatandikira Mubende. Musa Kabogoza yakusekedde Gwino ku Bukedde TV.